ebyo bi Museveni mukulembeze mulungi naye bakolagana nabo be babi ojja bigamba nnyo atamanyi ku Bahimatusi dynasty. Mu lukiiko lwe yatuuza ewuwe mu disitulikiti kati obudde buno eya Lushere wali ennyabusozi nga 15 Ogwokusatu 1992 Museveni yatuuza meeting n'ayita Abahima n'Abatuusi naddala b'ekika ky'Abasiita ye mwagamba mwava ne batuula mu meeting ku ngeri ki gye bagenda okutubbalako okumala emyaka 5. Abaliwo waliwo Museveni ne mukazi we, Salimu Sale ne mukazi we, Eri Lwakakooko, Jimmy Muhwezi, John Nasasira, Eric Kabango, Sam Kuteesa, Kanoni Lwabugayire, Susan Muhwezi, Henry Tumukunde, Ephraim Rusimire ne ba members abalala kuba baali bangi baali ba members 76. Essaala gye yakulemberamu era yagikulemberamu era yali mwana waabwe nga ye Right Reverend Ruhindi. Museveni yayaniriza Abasiita saako n'abebika ebyenjawulo abava mu Bahima n'Abatuusi. Yabagamba nti omukisa gwokka gwe balina ogukyaliwo gwe kubanga ye pulezidenti era mu bwangu ddala yagira Hope Kivenjere okukola omulimu gw'okugatta abantu abo ne woofiisi ya pulezidenti oba ne pulezidenti yennyini nga ye Museveni. Yabagamba batono nnyo mu numbers era nti ye nga Museveni yalwana ku lwabwe. Kyova olaba nga Uganda ejaguza olunaku lwa Liberation Day. Olwo olunaku lwandibadde teruliiwo, olunaku lwandibadde lujaguzibwa lwandibadde nga lwa independence naye lwayawulibwa bo ne beekolerawo olwabwe olwa Liberation Day, olunaku olwameenunula. Museveni alagira Hope Kivenjere ne banne batandike okubeera nga banoonya Abahima abalenzi okubayingiza amagye, kigenda okubayamba okusigala nga be ba kings mu region enamba nga basigadde bonna basirevuzi. Yalagira yawa Erika Ruhanga ekiragiro okutandika okusomesa abaana baabwe abawala n'abalenzi nga babasindika mu masomero ag'ebweru okukuguka omuli India, England, America ne South Africa. Ephraim Rusimire yagamba President anaddako abeerenga muganda wa President Museveni oba omwana we. Otegedde Muhoozi project gye yava yategekebwa 1992. Okitegedde bagamba okutugumbula okutulugunya saako n'okuteekawo embeera eremesa oyo yenna abayagala okujjako obukulembeze bwabwe nti yafuuke president. Way forward kye baateesa. Museveni agamba nti balemese tribes endala zonna mu Uganda okujjako bo okubeerako obulungi, okubeera ne ssente, okubeera abagagga, okubeera mirembe. Ndowooza otegedde nti obwavu obukuluma bu programming. Okuteeka omusolo ogususa ku buli bizinensi y'omuntu nga si waabwe, nga tava mu Bahima oba Batuusi. Bizinensi eyo esobole okubeera ng'egwa. Omuli zisembuule zino zi WBS ne bizinensi endala ezizigwa. Okusula cooperatives ya societies zonna ne unions. Ndowooza otegedde lwaki cooperative unions nyingi zaagwa. Okutunda amakampuni ga gavumenti gonna ng'ate be bageeguza bo bagatwale. Okitegedde okuteekawo ebyenjigiriza nga bya bbeeyi nnyo. Ebyenjigiriza nga bya bbeeyi tolowooza nti amasomero ga gavumenti okubanga kati gaagwa inti si kigenderere basimba amasomero agaabwe tuteekemu abaana babeere ng'ate batono nnyo era basobola okugagendamu oba ng'abaabwe era be basobola okufuna education emalayo. Okusuula ebyobulamu by'eggwanga amalalo ga gavumenti okugajjamu eddagala batandikewo zi pharmacies n'okutandikawo amalwaliro agaabwe ng'omuntu okujjanjabwa mu ggwanga lino nakyo kizibu nnyo nnyini ddala. Era kyovola nga obudde buno amalwaliro ga gavumenti emu baddagala naye nga ga private galimu eddagala. Okuwa abaana baabwe emirimu egimalayo abaabwe basobole okubbanga ssente nga naye ekitongole ekiramuzi kibejjerezanga emisango. Okitegedde yagamba abaana baabwe okusoma ennyo balina okubeera abagagga ennyo okufuna high ranks mu magye saako n'okwezza ebyobugagga byonna eby'eggwanga si kyekiriwo. Abaganda
n'Obuganda kino mukimanye yabagamba okuzza mangu kabaka wa Buganda ngali nani politiko yensonga lwaki bakugamba nti abakulembeze abeno ntibalina kwenyigira mu byabufuzi oba ekyo kyali kibeddewa because n'okubeera kabaka okubeera omugabe okubeera omukama okubeera kyabazinga ekyo kyokka kikulaga nti oli munnabyabufuzi okubba ebyobugagga by'amawanga agabeetoolodde wano mu Uganda nga bw'olaba bakola e Congo ebyobugagga bya Congo kumpi Museveni yabivunaanyizibwako babba buli kiramu era entalo eziriyo zonna mpulaninge nga bali mu Kole Sudan. Olukiiko lwaggalwawo ku ssaawa 10 ogw'ekiro nga 16 ogwokusatu 1992. Waliwo akatambi kenalabye aka Bujingo yakakola n'agamba nti waliwo omuntu wano mu ggwanga mubi nnyo omuntu oyo yalina enviiri naye yazisalako sirina gwe nnumba saagala munkwate bubi naye nkugambye nti waliwo omuntu wano mubi nnyo mu ggwanga wano omuntu oyo mubi nnyo yalina enviiri naye yazisalako ategeeza Kyagulanyi era n'agamba nti omuntu oyo yeyagaliza yekka ye n'abaana be n'abaŋŋanda ze mbu ne baganda betalina kyabaagaliza. In fact watu beyagambye ne baganda betalina kyabaagaliza mbu yeyagaliza yekka mbu ye n'abaana be ng'ategeeza Kyagulanyi. Naye ku bigambo by'owulidde ebyo byonna mu pulaani yaabwe ya Hima Tusi Dynasty olinawo okwo woyinza okugambira nti bano abasajja ba mutima mulungi ku bigambo by'owulidde ebyo olinawo okwo woyinza okugamba nti bano abasajja ba mutima mulungi balina kye baagaliza munnayuganda munnansi bali evil bajja kwonoona bwonoonyi buli kimu kye baasangawo kukisaanyaawo nti naawe munnansi okusaanyaawo n'okukutta okukwagaliza okukutta nti omuntu yenna agezaako kubanga avuganya gavumenti yaabwe nti kati ddala ono agivuganya mu butuufu bwakyo nga bw'oli ekigambo okuvuganya alina kufa kusibwa kutulugunyizibwa bo baakimanya nti ensi baawamba ensi etali yaabwe era gwe mukisa gwokka gwe balina nti tebalinaawo kyansi yonna edda mu buyinza singa babuvaamu yensonga lwaki balina okulwana waakiri okufiirawo balina okulwana okufiirawo kitegeeza nti gwe bwono gye bakoma okubeera mu buyinza gy'ogenda okukoma okufiirwa n'okubeera mu buddu n'okubeera ng'ebiseera byo eby'omu maaso be eby'abaana be eby'abazzukulu bo nga byongera okubeera nga bitemebwako ettaka kubanga gw'olowooza nti bo bwe banaavaawo Uganda ng'etereera nedda basomesezza abaana baabwe era ne babasomesa ekyokukola babasomesezza amagezi ag'omu mutwe okukola ebintu formally governance n'ebirala kati ne babasomesa amagye ne babasomesa buli kimu business n'obubbi ne babasomesa n'ekyokukola omuli n'okutta abo abasajja byonna nga biwumamu omutwe Museveni. Kakati munnange gwali eyo bw'odda awo n'owoza ebyo bye bakugambye bye bakuganye nti Museveni ye mulungi mbu naye mbu abamwetolodde be babi bangi ku bamwetolodde tebaaliyo na mu miitingi eyo wabula nabo batambulira mu mugendo ogwo mbu abamwetolodde be babi Museveni ye si mubi mbu Museveni temumuleke agenda kufa agende. Bano abasajja balina kusiguukululwa ebyaddala kye nnyinza okukugamba era nga mmaze okugamba ekigambo ekyo okusiguukululwa oba okusiguukulula kankusiibulire wano.